Bannange abawalabu abalungi bakyaliyo mu nsi newankubadde ababi bangi naye ate bw'ogwa ku muwalabu omulungi n'akwagala nga Kadaama oyinza okugamba nze sigenda kuva Saudi Arabia, oyinza okugamba nze natuuka ewaka namala. Kati njagala otunuulira akatambi kano, mu butuufu kansanyudde akatambi kano okulaba ng'omuwalabu ayagala Kadaama bw'ati. Mu butuufu nawulidde essanyu. Akatambi kolaba kano, Kadaama boosi we Baba yamukoledde birthday. Olaba entimba gye batimbye byonna babikoledde waka. Boosi we yamugulidde baaluuni ne bamukolera ddiko ne balyoka bamuwa ekirabo kyabadde agenda okufa nga teyeetuusizzaako. Omulabu yakutte iPhone 17 Pro Max n'agiwa Kadaama ng'ekirabo kya birthday. Kadaama yawulidde ng'awunze olwo n'afa. Jjukira yabadde yafudde dda nga ne birthday bali mu gikola bukozi. Kadaama yawulidde essanyu ng'ali mutta. Omanyi kitegeeza omuwalabu okwata iPhone 17 Pro Max n'agikuwa? Anti mmwe abatamanyi iPhone 17 Pro Max eyo essimu eri wakati wa $7,000,000 ne $8,000,000. $7,000,000 ku $8,000,000 iPhone 17 Pro Max. Baba omuwalabu boosi wa Kadaama yagimuwadde nga kirabo. Family yonna eraga nti Kadaama ono bamwagala era mukazi wattu yabadde musanyufu nnyo. Mwana waffe wano Munnayuganda birthday gye bamukoledde ateeka okuba nga ne Uganda bali takuzanga ku mazaalibwa ge n'omulundi n'ogumu ng'akoma agamba happy birthday to me naye nga takolangako kabaga ka mazaalibwa. Naye birthday bw'eti asoose kugikola ng'ali Saudi Arabia era boosi we nga bagase wamu ne family yonna ey'omuwalabu basobodde okuba nti bamukolera birthday era ne bamuwa ebirabo. Kati ye Baba ye yasinze okuleeta ekirabo ekyabadde ekinene. Nabala bamuwadde, abaana bamuwadde, mama yamuwadde, wabula ekirabo kya Baba kyabadde kinene. iPhone 17 Pro Max. Imagine $8,000,000 ku 7 baziwadde Kadaama ng'ekirabo. Oyo tabeera Katonda. Oyo tabeera Katonda. Omanyi nti okusanga omuwalabu omulungi bw'ati it's a miracle. Era abantu abasinga bakisabira Mukama Katonda. N'afukamira n'agamba Mukama Katonda ngenda Saudi ku kyeyo naye nkusaba ompe family ey'omuwalabu nga mulungi. Abantu bakisabira Katonda. Kati Kadaama wona akirina oyaba Katonda era tumwebaze. Njagala nkutuuseeko Kadaama ono omulabe ng'afa essanyu ku birthday yo nga Baba ne family yonna bamuwa ebirabo era Baba yamuwadde iPhone 17 Pro Max. Video nkusaba ogimpereka like etambule tukeko buli muntu video yiyo era mu comment section tekamu happy birthday, congratulations Kadaama. Kakati mu butuufu njagala ndaba abakkiriziganya nange. Mukimanyi nti okusanga omuwalabu omulungi it's a God given. Okusanga omuwalabu omulungi olina okuba nga Katonda mu butuufu omusaba nnyo era nga wamusaba. Oba Allah nga wamusaba oba oli musamize nga bajjajja mu butuufu wabagamba munsaba munkulembere nsanga omuwalabu omulungi gye ndaga. It's a God given. Sijja kubalimba abawalabu abalungi tebasangika naye gye bali. Ate Mukama n'akuyamba n'ofuna omuwalabu omulungi. Muganda wange oyinza obutayoya kudda Uganda. Nze nkubuulira. N'osanga omuwalabu n'akwagala nga family ekwagadde yonna okutandikira ku Baba, mama akwagadde, abaana bakwagadde, bakusasulira mu budde, ssente batuuka ekiseera ne bakwongeza nga bakwegera na bwegayiriza okusigala. Mu butuufu gwe kennyini gw'ogamba naye manyi kanzireko ke waffe nga family omuwalabu family nga laavu gyakulaga yonna mu butuufu n'ogamba naye Uganda ngenda kukolayo ki. Omutima ogw'okulaba ku baana bo banga wabaleka gwe gukuluma
n'okulaba ku maama wo oba n'ogamba akaŋŋende ndabe ku bazadde bange naye ng'Omwarabu yasigala akyakuyayaanira. Mu butuufu Omwarabu omulungi tasangika naye nga wamufunye oba olonze ekyapa mu mannya go anti oba togenda kujula. Ekisooka tebaluma, ssente bakusasulira mu budde, buli kimu bakikuwa, ebirabo bakuwa, engoye bakugulira. Muganda wange, mujjukira ono omuwala Kadaama eyali Omunnakenya oba baali bamuyita ani? Yalina Omuwarabu ng'amwagala nga n'abaana bamwagala. Oyo omuwala musobola omukomentinga awo ne mumunzijukiza, simujjuki naye nga vidiyo ye nagiraba. Omwala ali Munnakenya naye bwe yali abasiibula n'abaga bannange mbakoledde ebbanga erimala kaŋŋende nfumbirwe. Mu butuufu nga tebaagala Kadaama ono abalekewo. Abaana baakaabira ku kisaawe okumanya baamwagala, famire yeesitula. Omuwalabu oyo yali boosi we bali bamuyita Kalidi yali boosi w'omuwala oyo. Abaana beesitula ne bawerekera Kadaama, mama ne baba bonna. Omanyi kye kitegeeza? Abaana baakabira ku kisaawe nga tebaagala Kadaama agende. Mama n'akaaba n'agamba ye bannange otuleseewo, naye nga Kadaama abagamba njagala genda kufumbirwa bannange enkozi ekimala. Kati Kadaama ono Omunnayuganda mumulaba ajja kubeeramu eno famire. Bw'aba talina mwana Uganda ekintu ekirimuuza kiri ekintu ekikufumbirwa. Ajja gamba mu butuufu mbakoledde bano emyaka nga 10 nkoze ssente zange oba miliyoni nga mmeka nga 10 kanzire e Uganda. Omekitegeeza nti obeera mu nnyumba y'Omuwarabu nga jasi akasente ke bakuwoweerezaako maama wo biki endala n'oziseevinga. Ono Kadaama aliva mu nnyumba y'Omuwarabu ng'agenda kufumbirwa kubanga ekituufu kiri nti omukwano bagumulaze. Baamukoledde birthday eyabadde ennungi okukamala. Tewali kintu kisinga kusanyula nga boosi okukukolera kabaga k'amazaalibwa mu nnyumba nga bonna basanyufu, buli omu n'akusanyukirako. Nga ne Uganda gy'obadde oba tosobola kukeekolera. Nga ggwe omuntu ne woba oyinamu akakadde nga tosobola kwekolera ne woba oyinamu $50 naye n'ogenda ew'Omuwarabu n'akkolera birthday n'atakoma okwo n'akuwa ekirabo ekisinga okuba ekinene. iPhone bye bimu ku birabo omuntu kyawa omuntu nga kya ddala. Eyo iPhone mmotoka nnamba $8 $7 zigula emmotoka. Kati baagiwadde Kadaama ng'ekirabo kya birthday. Kadaama era yawulidde essanyu n'afa. Nange mbadde musanyufu okulaba nga mu butuufu wali Abawarabu ng'ono. Kati Abawarabu bano kye mulabe kuba ono Muwarabu muddugavu. Be bano Abawarabu abaddugavu. Balimu ebika, mulimu abaddugavu n'abeeru. Kati mumbuulire kwaba Abawarabu ab'emirundi ebiri Muwarabu kyasinga okuba omulungi n'okuba omutima omulungi, omuddugavu oba omweru. Naye nga Kadaama tukuyozaayoza nga wano ku CEO Michael Uganda family. We congratulate you. Weebale kutuuka ku eryo kkula ery'Omuwarabu okwagala bw'atyo kkula tekisangika. So CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera. Njagala mu comment section eyo mbalabe nga muyozayoza Kadaama munnammwe si mu kumukolera birthday wabula okufuna Omuwarabu omulungi. Eyo nno milestone y'amaanyi. So mwebale nnyo okuba nti ate mugobera. Subscribe nga naba kuba nti ate otwegattako so okuba nti tutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwena. Omukama Katonda abankuumire embere bulungi. Mweraba.